Bannange abasiraamu binnyo kati ebitambula mukkirize mbasiigire ekifaananyi jjo twabadde mu kkooti ejjinja bukyanga omusango ogutandika mbadde sigendangako mu kkooti naye kinyagadde okujjukiza abasiraamu bano n'abatulaba nti waliyo waliwo abasiraamu basatu nga be bano mukkirize nsome amannya gaabwe. Abasiraamu bano nga kuliko babiri e Yudaaya nekubirako ne Burhani Namanya ne Hussein Simbwa bawabira Uganda Muslim Supreme Council kusaba kwe basaba ekkooti eramulenge eggalawo Uganda Muslim Supreme Council eggalirewo ddala nga bagamba Uganda Muslim Supreme Council eremeddwa okukola emirimu gyayo okukkakkana omusango bagukwasa omukyala nga musiraamu omulamuzi bamuyita Farida nga sirimbye nze kenyini nze muva wala nze nabandika ne story nga bamulonze nga mukama waffe Mufti yamusayiningidde bamuwa obulamuzi najja wano bwe yajja okwebaza omulamuzi ne musaba ne kafaananyi ke nga nkagabire bannamawulire yajja na passport ye ne muga tulina ekifaananyi kyonna naga nina passport ne muga gyowompa nenkuba ekifaananyi nga kijja mu passport y'omukyala oyo nempandika story tibamuwadde obulamuzi netusanyuka kubanga tuludde nnyo nga tukaaba gavumenti tetuwa bifo. Kale bano abantu abasatu abaawaaba fayiro bagitwalira omukyala oyo. Omukyala teyalwa n'alagira mangu nnyo enjuyi zombi Uganda Muslim Supreme Council bateekeyo okuwooza kwabwe mu buwandiike ne bawandiika okukkakkana bawabira mu gwali gwa kusatu kakati ng'omwaka guggwako mu Desemba abaaliwo mu kilasi yange ne bagamba nti ng'omwaka guggwako bamafiya nabawa emyezi mwe balwanira bamafiya balwanira myezi 4 nagisomesa abaaliwo omwaka oguwedde ng'omwaka guggwako ekyo kiseera kiba kibi nnyo bwobanga olwana n'abantu abafaanana mu tuluba ly'abamafiya. Ffe twali tetumanyi nti omukyala oyo yasenserwa dda. Omukyala n'agenda akawangamula nti bano abantu abasatu tebalabikangako okuva bwe batuwawaabira tetubamanyi era tebalabikangako mu mawulire naye nga bagamba mbu basiraamu abasaaze b'omuzikiti ogumu mu Jjinja. Twatuma mangu nnyo obukulembeze bw'obusiraamu mu kitundu batunoonyeza omuzikiti ogwo ne baguzuula nga teguliiyo naguno gujjo tegubeeranga nayo. Ekyokubiri abaatuwawaabira abasaba Supreme Council bagiggalewo tebalabikanga nako n'okutuusa kati. Omukyala n'alamula nti wamma mmwe abawaabidde Supreme Council mbakkiriza mugende mutuuze General Assembly Parliament y'obusiraamu. Parliament eyo y'obusiraamu eva mu districts z'obusiraamu abakiise bammwe ab'obusiraamu bava mu districts 78 Uganda yonna. Kakati omukyala n'alagira ssemateeka waffe ono yamuziimuula n'amuteeka enkoto n'alagira by'ayagala nagamba gende wamma mwetulize Parliament y'obusiraamu nawe mwagala mulonde ne chairman wammwe gwe mwagala mulonde n'ekifo ekitali ku Supreme Council bulina kugyetuula mwetulizeeyo gye mwagala musalewo nga bwe mwagala. Kati abaali abajagujagu ababaka baffe aba Parliament y'obusiraamu giyite General Assembly abamanyi ssemateeka waffe ono kuba baalayira okumukuuma obutiribiri bamanyi butya bwe bayitibwa ani abayita era kibeera mu buwandiike era ebeera ofiisi ya Secretary General yebawandiikira nti tulina meeting naye ku luno bawulya buwulizi timujje kati ne balonda ekifo kasomero kali awo kabasiraamu ku lw'ebusaabala ng'ogenda ku nnyanja. Kakati abaali baagala mangunya baga nti waliwo n'akasente wano tulina n'akasente kati okukkakkana mbu baafunayo abeefaananyiriza okubeera nga be batuufu kuba tetusobola kukakasa nti baali batuufu. Baafunayo abantu 17 ku General Assembly etuulwamu ababaka b'abasiraamu okuva mu Uganda yonna 264. Kati bw'ofunako abantu 17 ku babaka 264
be balabikako eyo, naye okusinziira mu ssemateeka waffe nga teweza kukoramu ne bagenda bazanya katemba, era okukakkana kwolwo baavayo nga balangiridde nti mufuti bamugobye naye kambasomeseyo akantu okulaga nti kumanya ebintu byekikwangala biba bifu. Kati okusinziira mu ssemateeka waffe General Assembly ekola mulimu ki? General Assembly mu kawaayiro ako 11 mu tteeka eryokubiri subsection 11 kagamba bwe kati, Assembly ejja kuba n'obuyinza bwokka obujjawo obukangavvula oba okuyimiriza memba munnaabwe mu ngeri gye baba bazudde nga yeeyisiza nga neeyisaye yeeyisa mu ngeri etassa kitiibwa mu ssemateeka ono mu busiraamu, ate bakinaatuuka ku district kaadhi naye memba wa General Assembly ate n'oyo mufuti yakubanga engeri mufuti yamulonda oyo tumuzzayo wa mufuti yalaba engeri ki gyayinza omukangavvula. Assembly tegoba mufuti wadde okumukwatako, olwokuba omukyala yabalagira mukole buli kyonna kye mwagala, mbabuulidde batuuka n'okuwandiisa buli yenna yali ayagala byangu mu lukiiko nga bakuwa emitwalo 10,000 kolwo bawunzika bagambye ti mufuti bamugobye. Kati ffe nga Uganda Muslim Council ne tuwakanya ebintu byekikwangala ebyekivandulo, era netugenda twekubira enduulu mu kkooti eryeddako, kubanga omukyalo ono amateeka gaali galagira nti engeri gye yali alamudde ebintu ebyo byekikwangala tutuuka kudda mu maaso ge tumugambe tujulidde, nadduka neyeekweka kuba omwaka gwali gugwako, nadduka najjako amasimu neyeekweka koffe nti mutaka Mswahili anasema kula kidogo lala mapema. Wani yasomeseza Oluswahili olwo, lya kitono ojja kwebakanga bukyali ate nowegolola, lakini kama unakula sana utalala hospitali. Gwe wepiike lya buli kyonna kikuli mu maaso onoolaba gyonoosibira obajja kutwala ojja kuwangalira mu ddwaliro. Omukyala nagamba anafikiria atakula sana alikula sana kusipurimu eno ene ya dada ajabuza historia ninja musomesa mujjanga nembumbuuza nasalawo nze nensoma histori wammwe, nina ebiwandiiko byammwe ebya buli kala, nina ebiwandiiko by'abasiraamu ebya buli kika n'ebifaananyi n'amawulire. That is why I speak with authority. Islamic Media.